Building ye Makerere eyasaanyewo munnabambula w'omuliro eyakwata ku Sunday mwe mubadde ebiwandiiko eby'enkizo ebya ssettendekero ono okuva lwe yatandika mu mwaka gwa 1922. Omuliro gwatandikira mu siiringi ya kizimbe guugwo mu ofiisi y'ebyensimbi, ofiisi ey'ebyamawulire ne ofiisi endala ezirimu ebiwandiiko eby'amaanyi. Wabula omuliro gugenze okukwata ng'ebitongole bya gavumenti ebyenjawulo ebirwanyisa obulyake n'obutali bwenkanya binoonyereza ku bakulu ku ssettendekero w'e Makerere. Okunoonyereza okusooka kukwata ku nsimbi ezisukka obuwumbi 16 ez'akasiimo k'abakozi ku ssettendekero ezigambibwa nti abakulu bazikyanga ne kampuni ya Insuwa eya National Insurance Corporation. Parliament n'ofiisi y'omubalizi w'ebitabo bya gavumenti be bali mu kunoonyereza kuno. Kigambibwa abakozi baali babanja kampuni ya Insuwa eno obuwumbi 26 n'obukadde 7, wabula kampuni n'esasulako kitundu olwo ne basigala nga babanjibwa obuwumbi 16 n'obukadde 7. Okunoonyereza okubadde kugenda mu maaso ku nsimbi zino kwe kuzuula lwaki ssenkulu wa ssettendekero Profesa Barnabas Nawangwe n'abakulu abalala mu kifo ky'okununula ensimbi obuwumbi 16 okuva mu kampuni ya Insuwa babawaamu kizimbe ku Kampala Road ekibaliirwamu obuwumbi 8 bwokka. Okunoonyereza okwokubiri kubadde ku gawuni z'abayizi ezaggyibwa wabweru w'eggwanga. Amatikkira ga Makerere ag'omulundi ogw'ensanvu agakasembayo omwaka guno, kampuni yaweebwa omulimu gw'okuleeta gawuni okuva wabweru w'eggwanga mu kifo kya gawuni 135,000 baleetako gawuni 603 zokka. Ekitongole kya gavumenti ekirungamye okugula ebintu ki Public Procurement and Disposal of Public Assets Authority be bali mu kunoonyereza kuno, era ssaabawandiisi wa ssettendekero Charles Barugahare yakakibwa agiradde ebbali okutuusa ng'okunoonyereza kuwedde. Okunoonyereza okwokusatu kuli ku bakulu engeri gye babadde bagabamu emirimu ku ssettendekero nga kigambibwa nti giwoba baŋŋanda bako n'emikwano. Okwekalakasa kw'abayizi b'e Makerere okutaggwa okuva ku kwongeza ebisale nakwo kuli mu kunoonyerezebwako nga kigambibwa nti ensimbi eziva mu bayizi abeesasulira ate zikwata makubo malala. Lubwama mu kubabyasi omuyizi ku ssettendekero ono ate omutunuulizi w'ensonga agamba newankubadde abakulu babadde bakimanyi nti waliwo okunoonyereza okuliwo, tewali kye bakola kukuuma biwandiiko bya nkizo ebyetaagisa mu kunoonyereza kuno. Naye olwayo singa obuuza Profesa Nawangwe okuva lwabadde mu ofiisi baateekinga obuvunaanyizibwa okugamba nti nga bwe tutuuse ku mudaala gw'obuli ogwa tekinologi tufune backup eya fayiro zino nga olwali bwogenda mu Parliament Hansards egy'enkaaga egy'ekinaana olwaleero ziri mu soft copy. Senga tubuuza fayiro za Makerere University for the last 100 years Nawangwe alina bayinza otugamba nti balina backup whereby they have been collecting billions and billions of money out of Makerere University students. Kati jogendo kakana nga tewali wadde ne page eziwera 5. Hajjasin Sereko Sekamate omukugu mu by'okwerinda agamba omuliro guno gugenda kukosa nnyo okunoonyereza okubadde kugenda mu maaso. N'olwekyo omuliro guno guzize nga waliwo okusoomoozebwa n'okunoonyereza okugenda mu maaso. So bino byonna balina okunoonyereza ku kye bayita third party force. Nti omuntu wabaawo okunoonyereza okugenda mu maaso wayinza okubaawo third party force ayinza okujja okusabotaaginga okunoonyereza n'akola ekintu ng'ekyo okubuza obujulizi. N'olwekyo bino byonna nsuubira nti poliisi erina capacity okulaba nga ebinoonyerezaako era nevaayo ne lipooti eyawamu. Mu kuba byasalooza nti nga poliisi n'ebitongole ebirala binoonyereza ku muliro guno waliwo abantu abatasaanidde kubuusibwa maaso ku ssettendekero ono, wabula Nsereko takkaanya naye. Ati leero singa nze mbadde omukulembeze w'eggwanga ng'ate omukyala ye minisita w'education, olwaleero abo bonna bekikwatako kwekyo top management ku nsonga ezi Makerere University bandibadde bali luzira. Tosobola kukozesa kubanga awo batokoze mulimu gwo bw'oba oweerebwa obuvunaanyizibwa obw'okunoonyereza tokozesa circumstances kusalawo kyankomeredde, wabula bw'oba onoonyereza okiteeka mu bwongo n'omanya nti lwaki ekintu kino kibaddewo mu budde bwebusi, era bwe kiba kibaddewo ani afunamu, ani aluuzinga, ani yandiyagadde okubuza obujulizi abo ba individuals b'ogendako.
naye tosobola nti olw'okuba omuliro gubaddewo ng'ate tuba tukola kino therefore no kirina kubanga okijjeeyo n'obujulizi obwenkomeredde obulaga nti waliwo force. Ababiri bakkaanya nti okunoonyeza ku mivuyo gyonna egiri e Makerere kwandibanga kutuuse ku nkomero yaakwo kubanga teri kyamanyi kiyinza kuvaayo ng'ebiwandiiko eby'enkizo byayidde ate nga tewali ngeri ndala yonna gye bibadde bikuumibwamu. Poliisi ekole omulimu gwayo naye ebyo byemmenye byeyina obutabuusa maaso okulaba ani afunamu muliro guno, ani yandiyagadde okusabotasinga, waliwo CCTV camera, ani yasembayo okuva mu kizimbe, ani yajja ku lw'omukaaga, wazita no official duty, yajja yakola ki, amasannyalaze gaaliko, change over switch yabeeta, ezo zonna solutions balina okutuna. Ekigambo bukiiko obunoonyereza ne poliisi nga mweri amakulu agamba bannayuganda buli bukiiko babataddewo reports zikolebwa naye teriyo ripooti n'emu yali eweereddwa bannansi akawonvu n'akagga kaayo. Amyuka Ssenkulu wa ssettendekero ono Profesa Barnabas Nawangwe yategeezezza nti baakuyamba ebitongole ebinoonyereza okugenda mu maaso n'omulimu gwabyo newankubadde waliwo ebiwandiiko ebyayidde. Carlton Scovia Nakamya, BBS Telefina, Gambuuze mu ddiro lyo. Gambuuze ababaka ku kakiiko ka Paalamenti, ababaka abatula akakiiko ka Paalamenti ak'ebyenjigiriza